Buterevu Fadi TV nimbandiriza kati kano ngena kusaba subscribe nge boba oli mpya ate o like nge video no comment section weri awo bako kyotesa obachi wabula ku video eno ensonga z'obulwadde bwa Kabaka azikutte wansi ne waggulu enkyaliru wali ku social media platforms zonna ezibulako okuli Facebook, Twitter, Instagram na buli social media sites yonna ensonga za Kabaka munayo obulwadde bwa Kabaka bo bongedde okutabuka obulwadde bo buzibu nnyo obuluma Kabaka Ssaabasajja Kabaka tebamanyi bulwadde ki omuluma naye munaye musajja atubambi yenna afuukuse face yenna omusajja yali alina face enyirira face yatanguuka dda wabula banaganda basinga beekyayi bagambe Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agobwe ono agobebwe mbagira okuva mu Lubiri olw'ensonga nti Bagala yaliridde okubanga bajjanja Ssaabasajja Kabaka Katikiro wa Buganda kugamba balagajjadde ye n'abagereka okubanga bajjanja Kabaka wa Buganda abasinga bagambe Katikiro alinze Kabaka affe alyoka ajjukire okuleka nga ajjanjabwa lwakuba ebintu ebigenda mu maaso mu Lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wali Emmengo kiba kizibu okumanya biki ebitambulatambula mu Lubiri munde tumanyi kikigenda mu maaso baganye buganyi kukola Kabaka kumujjanjaba oba balina ensonga yaabwe enekusifu kubanga lwa abantu otasobola kusalimbira ng'ogenda kunoonyayo mawulire kati nga mu Lubiri Emmengo kivuga ne ba bloggers bonna abasinga tosobola kulaba blogger ng'abagenzi azungirayo ng'agenze kufuna interview okuva eri Katikiro tewamala gasalimbira buli muntu ensonga lwaki kijja kuba kizibu nnyo abantu ku social media kussa ne sites zonna eziwerako okumanya ki ekigenda mu maaso mu Lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka era n'okutegeeza nti Kabaka mulwadde basooka kumulaba ku mawulire mu kamera nga bamulaba nti Kabaka nti ali mu mbeera mbi naye yali mu Lubiri okumala ebbanga nga tebamanyi nti Kabaka mulwadde oba si mulwadde bannayuganda abasinga bonna ne munaye obulwadde Kabaka bumumalawo yenna bumubala embirizi era abasinga batandise dda okumubika ku social media naye nga tannafa Kabaka waffe Kabaka wa Buganda ajja ali mulamu tannaba kulabika nga afa naye ng'embeera embeera yo si nnungi okutwaliza wamu embeera yo ekyali nkalubo nnyo ku side ya Ssaabasajja Kabaka naye nga Katikiro ye bannayuganda basinga beekumyemu ogutaaka bagamba Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agobwe mbagirawo olw'ensonga nti Kabaka waffe agenda kufa ng'amulaba bannayuganda basinga bo zendowooza yaabwe gye bawadde era nga essaawa zino Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bannayuganda basinga bamusimbyeko olukongolo bagamba wandibadde olekulira mbagirawo nova mu Lubiri nova ku kifo ky'obwa Katikiro Kabaka n'abako omuntu omulala gwatuuzaawo jjukira ebbanga eriyise Ssaabasajja Kabaka yalikoko mu ggwanga alya Germany lyagenze kulabika nga ajjanjabwa wabula ate yamala n'akomawo neera embeera ekyali mbi wabula ekiruma Kabaka abasinga bagamba bamuwa butwa bagamba kansa wa mimiro kwegamba musenyo mukatuno kwegamba ekiruma Kabaka kyo kyatabudde banansi kyatabudde bannayuganda bonna okutwalizaamu mpeebuza kiki ekiyinza okubanga kiruma Ssaabasajja Kabaka okubanga kimutusiza ku ssa lino okubanga alina afaanana ng'ow'emyaka 15 Ssaabasajja Kabaka nga bamulengera ekifaananyi ekyo nga bw'okirengerawo Ssaabasajja Kabaka afaanana bubi nnyo olw'ensonga nti obulwadde bumumalawo bumugamba bwamubunaabuna adda yenna omubiri kasabye Ssaabasajja Kabaka waffe asobole okulabika nga atereera addemu okubeera ng'anyirira nga bwe yali anyirira ng'ali bwato nga bamulengerawo ekifaananyi ekyo yali akyanyirira nga talina buzibu bwonna naye essaawa zino omusajja atubambe ekirwadde kimubala embirizi ekirwadde kimumalawo ekirwadde kimukenkejjula ekirwadde kimalawo Ssaabasajja Kabaka Katikiro wa Buganda bannayuganda bagambye ono musajja mukulu y'omukwabo abawa Ssaabasajja Kabaka obutwa bikyali mu nkubu bikyali mu byambu n'abasinga bo balumiza bagamba nti Katikiro ali mabega w'obulwadde obuluma Kabaka bannayuganda abasinga ku mikutu egya social media bwe bagamba abasinga bwe basuubiza bagamba nti nedda Katikiro oli mabega wabo abawa Ssaabasajja Kabaka obutwa naye nga by'okumuwa obutwa byo tebinakakasibwa bulungi naye nga bo bannayuganda batandise dda okubisala ku social media babitambuza ate abamu bakoze ekintu ekitakoleka okutandika okubika Ssaabasajja Kabaka batandise okumubika mu ngeri ey'okuvoola maasomogi kino kizibi nnyo kye bakoze naye nga okumubika batandise dda okumubika nti yafutte jjukira Ssaabasajja Kabaka amaze ebbanga nga talabika eri bannayuganda okuva lwe yalabikira mu misi okuva lyalaze emmotoka ye eya Rolls Royce teyazze mukulabikako mu bantu bannayuganda batandikidde okutandika okumubika nga bagamba nti Ssaabasajja Kabaka we yalabikidde mu mmotoka ye eya Rolls Royce yabadde ali mu mbeera mbi
nnyo nti ayinza okuba yafudde naye nga si kituufu ekyo, si kituufu. Bannayuganda ku social media abamu banyumirwa nnyo okubika abantu ate nga abantu bakyali balamu, naye nga kitulina okukola kiri kimu kyokka, akusabira Ssaabasajja Kabaka asobole okuba nga aterera, asobole okuddamu okuba nga alamula Obuganda, asobole okulabika nga addamu okuba nga atabaala eri Buganda yonna yonna. Bamuyita Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Si byangu naye nga obulwadde bo mumalawo. Ssaabasajja Kabaka mwaka wa 2020 mu ggalo obulwadde buno bwe bwamutandikira, Abannayuganda basinga baali balumiriza nti yali COVID-19, ate COVID-19 yaggwawo dda. COVID-19 bamugema dda, kwegamba tetumanyi kiruma Ssaabasajja Kabaka, tetumanyi kimuluma, naye nga buli muntu asuubiza busuubiza, naye nga Abannayuganda basinga bo bagambye Katikiro agobebwe mbagirawo, agibwe mu Lubiri, agobebwe bateekeko Katikiro omupya. Jjukira mwezi oguwedde ogw'omwezi ogw'omukaaga, Sangalyambogo yakola ka video nga azina ku TikTok, ng'ono ali mu kayiga kosa n'empale. Bannayuganda basinga bagamba nti omwana Sangalyambogo takimanyi no kitaawe Bulwadde, lwaki akola ebintu ebitajja mu bantu. Bannayuganda basinga batabukira Sangalyambogo nga bagamba oyo omwana engeri gye bamukuzaamu ngeri mbi nnyo. Taata mulwadde, taata muyi, naye ye ali ku TikTok akola zi video alinga ajaganya obulwadde bwa kitaawe. Si byangu naye nga bamutabukira, bamuvuma ne bamuwa ne risiiti ku mikutu egya social media platforms eziwerako, naye nga bambi byebyo ku side ya Ssaabasajja Kabaka. Embeera yo si nnungi, embeera yo lunaku olukya yeeyongera kutabuka ku side ya Ssaabasajja Kabaka waffe owa Buganda. Bambi mumusabire, ngenda kusaba subscribing ate olayikinge video eno, comment section weeryawo baako kyoteesa oba kyowabula ku video eno. Kyakuba ofuna ebisinga ate ebijja ku updatinga, ebijja okutuusaako ebintu ebitambula mu ggwanga lyaffe Uganda ku side y'abantu baffe ab'enjawulo ab'amaanyi. Mubeere bulungi mu subscribing, mwelaba.